okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano gwange twebaza nnyo Katonda alabiridde obulamu bwaffe kuviira ddala mu kiro n'abukeesa nga tuli balamu. Tumwebaza olw'omukisa gwatuwa buli nkya ku TV yaffe eno 3ABN era mu programu eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya bwe tuyigira ekigambo kya Katonda ate mujjukirire nti wano we tufunira omukisa okufuna kye bayita balanced diet. Abantu bategeeza balowooza abasinga nti okulya n'olya emmere erimu ebiriisa byonna bye balanced diet. Naye ne beerabira nti ate omutonzi w'omubiri guno ye eri mu Matayo ayogera kirala. Matayo 4 bw'ogisoma Bayibuli egamba nti omuntu tasobola kuba mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kitegeeza nti gwe ali obulya emmere n'omikisinga ebyokulya bino ne bino naye nga tolya kigambo kya Katonda ate munnaye gwe tolina balanced diet. Kale yowana eno ku 3ABN mu programu yaffe eno ensulo ey'enkya tufuna omukisa okubanga ffe tugenda okufuna ebyokulya eby'omubiri nga twafunye ddala n'ebyokulya eby'omwoyo. Era nsaba Mukama akuwa omukisa bwakeera ku programu eno ne tuyiga awamu. Olunaku olwaleero Katonda akkiriza tutunuulire ekyokuyiga ekinyuvu era nga kisimbulwa mu kitabo kyaffe kino ekyakubikkulirwa. Mujjukire ku mulundi guno tutunuulira lunyiriri ku lunyiriri. Omuganda agamba nti ekitabo tukivudde kumu nga ali akatogo. Era tutuuse ku mutwe gwaffe guno ogugamba nti enjuba n'omwezi kyekyokuyiga kitugenda okuyigako nga tugenda kukisimbula mu kubikkulirwa eya 12 olunyiriri olusooka. Naye nga tunaba kuyiga nja kukusaba mukwano gwange wombeeke tusabe Mwoyo Mutukuvu atulungamye mu by'okuyiga enkya ya leero. Katonda waffe omwagala tweyanziza kubanga obadde mulungi gye tuli. Webale olw'ekiro ky'otuwadde n'amakya amalungi g'otuwadde ate n'omukisa guno omunene g'otuwadde okuyiga ekigambo kyo. Beera omuyigiriza omukulu era Mukama Mwoyo Mutukuvu abitujjukize nga bulijjo betuteeketeeke okutuwonya ensi eno ey'ekibi mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bayibuli egamba mu kitabo kino kyakubikkulirwa 12 olunyiriri olusooka nti n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye ne ku munyenye 12. Kigambo kitandise kigamba akabonero akanene. Kitegeeza bino byonna bye tugenda okutunuulira okuyita mu by'okuyiga bya leero kabonero obubonero akalina kye kasongako. Era agambye nti nno akabonero ako akanene nga kalabise mu ggulu kalaga omukazi nga yambadde enjuba. Mujjukire bulijjo fe abayizi b'ebyawandiikibwa era abayizi b'obunnabbi ebiseera ebisinga buli ekigambo omukazi lwe kiwandiikirwa mu Bayibuli baba basonga ku kkanisa. Era tulina ebyawandiikibwa bingi nnyo ebinnyonnyola ekyo. Ebimu nga tubisanga eri mu Befeso 5:25, ebirala tubisanga eri mu Ezekieri essula ya 23 olunyiriri olwokubiri awamu n'olwokuna. Ate awamu ne mu Yeremiya ijjo gye njagala tusomeyo Yeremiya essula 6 olunyiriri olwokubiri. Nja kukusaba mukwano gwange yonna gy'oli okwate Bayibuli yo tusobole okuyigira awamu ekigambo kya Katonda enkya ya leero. Bayibuli egamba mu Yeremiya essula 6 olunyiriri lwakubiri nti agamba nti oyo omulungi oyo omulungi omwekanasi omuwala wa Sayuuni n'agamba nti ndimuzikiriza. Twagambye nti kano kabonero akasonga ku kkanisa. Katonda n'agamba nti omuwala wa Sayuuni oyo omulungi ndimuzikiriza. Mujjukire nti abantu ba Katonda tulabibwa ng'ekkanisa ya Katonda ng'eteekebwateekebwa. Olwaleero tuteekebwateekebwa nze naawe mukwano gwange tugenda mu Sayuuni ekijja
naye Katonda atulaga amawulire nga Sayuni ya Katonda eyo ate abantu abamu olw'okuba nti nno tutambulira mu kujeemera oyo Katonda waffe abo ate nga bagenda kuzikirizibwa. So tulabanga okusooka omukazi ono gwe tulabye mu lunyiriri olw'okujjukira ayambadde enjuba nga bwe tulabye, naye Yesu naye alagibwa ng'alinga enjuba. Mujjukira bwe tuba twekenneenya Kristo ono eri mu kitabo ekya Zabbuli essuula ey'Ekinana olunyiriri olw'11 amu ne mu Malaki 4:2 Kristo tumulaba ng'asigibwa ekifaananyi ekyokuba ng'ayambadde enjuba. Bwe kityo omukazi mu ngeri y'emu ayambadde n'enjuba ategeeza musana ogwa Katonda. Kati ate ekyo bw'oba oyagala okukyekkenneenya mukwano gwange ate okisanga eri mu Isaaya essuula ey'enkaaga onyolo 19. Era ekkubo Kristo omusana ogw'ensi. Twebaza Katonda kubanga okuyita mu Kristo twakibwa omusana, kubanga mujjukire ye musana ogw'ensi ayakira abantu bonna obutaliiwo okusosola. Abantu abamu nno tulina ekizibu, fetugenda tubeera mu nsi eno nga tujjudde obusosoze, tujjudde obukyayi, tujjudde ettima, naye Kristo olw'okwagala okungi kwalina eri olwo lw'omuntu ye musana gwa nsi ayakira bonna, talina gw'atayakira, era fenna yatufiirira. Era tuli ba mukisa mukwano gwange nti buli yenna amukkiriza. Eri bw'ogenda eri mu kitabo kya Yokaana 3:16 agamba nti okumanya Katonda yayagala ensi n'addira Yesu oyo omusana ogw'ensi n'aguwaayo eri ensi, nga buli muntu yenna amukkiriza munnanga alema okubula naye n'abeera n'obulamu obutaggwaawo. Era bonna abamukkiriza beesiimye kubanga bayina obulamu. Manya abantu baddaagana obulamu mukwano gwange, era nze ngenda neŋŋamba nti kale singa abantu mu nsi twali tusobola okukitegeera nti Kristo y'ensibuko y'obulamu, ate twalibadde twemenya nga tunoonya ebirala byonna, twandinoonyeza Kristo yekka lwa nsonga mu ye mulimu obulamu. Obulamu buno obw'omubiri kubanga yatulagako mu byawandiikibwa bwe yazuukiza Laazaalo, kitegeeza n'obw'omubiri wabuyina, kati ate n'obulamu obw'omwoyo kubanga eri yayogerako nti yekigambo omulamu. Kati bw'abanga ekigambo omulamu kitegeeza n'obulamu obw'omwoyo era yabuvunaanyizibwako. Kale kitegeeza omuntu yenna asembeza Kristo aba mulamu ebyaddala. Era Yokaana 8:12 ayongera okumunnyonnyolako ng'omusana ogw'ensi. Ekkubo eryatambulizaamu eri omusana ogw'ensi nalyo liragibwa nga omusana ogw'enjiri ey'ekitiibwa eya Kristo. Ebyo nate tubisanga eri mu Bakolinsi ekyokubiri essuula 4 oluyinywa ku lwa 14. Omanyi mu kanyomero kano oba mu byokuyiga bino tufuba okulaba nga tuzuula okumanya okugenda ebuziba nga tukozesa ekigambo kya Katonda. Era gwe nkusanyukira nnyo mukwano gwange ayiga nange naye ng'obikkula Bayibuli yo. Era Bayibuli egamba eri gye twalaba emabega eri mu kitabo ekyakubikkulirwa 1:3 ti alina omukisa oyo asoma, alina omukisa awulira, era alina omukisa oyo ateeka mu nkola. Lwaki? Kubanga ekiseera kiri kumpi. Bino byonna bye tutunulira bigenda okutuukirira omwana w'omuntu asobole okununulwa. Ensonga ey'okubiri, omwezi Bayibuli egamba kyekyaka ekitono ku musana ogw'enjuba nga bwe tubiraba eri mu Lubereberye essuula 1:16. Ekituufu tumanyi nti omwezi gusika ekitangaala kyagwo ku njuba. Ago ge mazima kubanga mujjukire ekiyinza okwewuunyisa nti ate enjuba kyekyaka ekinene. Oli bw'aba bitunulidde n'otunula mu bbanga nga byakoyinza okulowooza nti ate munaye enjuba ntono. Lwaki? Kubanga erabika ng'eri wala nnyo, era nga gye Katonda gye yagikuumira, gye yagiteekateekera obulungi obwenkanidde awo, naye munnange bw'ogisembeera ate yo yennene okusinga omwezi. Ti ekigambo kya Katonda gwe musana eri ekkubo lyange. Gwe Katonda bw'aba akwakira ekigambo kye kibeera musana eri ekkubo lyo. Era agamba nti ne mu ngeri eno endagaano enkadde eringa omwezi ejja omusana gwayo mu ndagaano empya. Omulabikira Yesu enjuba ey'obutuukirivu ey'amazima. Bantu nga banoonyeza obutuukirivu mu nsi, naye njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe nange nga twekwata enjuba eno Kristo
mwe musobola mukko okuva obutuukirivu tetusobola kwekolera butuukirivu wabula Kristo yatuukirira yabeera mu nsi ejjudde okusoomoozebwa naye n'akemebwa mu byonna naye n'atayonoona oyo yekka gwe weetaaga tewaliwo maanyi mu nsi agayinza okuwanguza omuntu ekikemu nga tagajja ku Kristo kubanga Kristo ye yekka ayawangula amaanyi g'ebikemo eyawangula amaanyi g'okufa awamu n'amagombe kati n'olwekyo by all means oba mu ngeri yonna nze naawe twetaaga Kristo oyo bwe tuba ab'okuwangula awamu naye enjuba eyo ey'obutuukirivu gye twetaaga okusinziira ku Yesu omukazi ekkanisa ya Katonda eyimiriddewo ku Musa ne ku bannabbi bonna era tulaba Stefanos mu Luyonaani kitegeeza ngule ey'ebimuli ngule ey'obuwanguzi era yasuubizibwa mu kitundu ekirala eri abo abeesigwa okutuusa enkomerero nga bwe tulaba eri mu Kubikulirwa 2:10 abo abalabikira mu kifaananyi ekyo beebo abeesigwa okutuusa enkomerero era kikulu okumanya nti okuva wano n'okweyongerayo mu Kubikulirwa tugenda kulaba olutalo wakati w'okwolesebwa kwa Katonda okw'amazima awamu n'okw'obulimba bwa Setaani. Olwaleero Setaani naye seba ayinze nnyo amaanyi. Nali nsoma akatabo akamwanyi naffe Ellen White emabega kaawo nga alaga nti sebo Setaani naye okuva lwe yakizuula nti abantu bamutya era tewali ayagala Setaani. Olaba n'abamuweereza olaba omuntu yennyini ng'aweereza Setaani tuweereza tutya Setaani nga tukola ebyo ebikontana n'ekigambo kya Katonda. Mujjukire Bayibuli etugamba eri mu kitabo kya Yokaana 3:8 nti akola ekibi wa Setaani. Kati buli muntu akola ekibi wa Setaani. Kyokka ate Yokaana yemu bw'osoma Yokaana ekisooka essula 3:4 egamba nti nno ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Kitegeeza buli omenya amateeka ga Katonda oba ofuuse wa Setaani. Naye obadde okimanyi nti n'abatambulira mu kumenya amateeka ga Katonda nabo bennyini tebaagala kukimanya, tebaagala wadde okubajjukiza nti baweereza Setaani. Era wadde babikola basigala beesiba Katonda. Kati naye bwe yakimanya nti abantu bamutya takyalabikira mu kifaananyi kya bwa Setaani nedda. Kati naye kyakola nti yeeraga nga malayika ow'omusana. Era ky'ovalaba olwaleero ojja kusanga amakyakezi nga gajjudde mu kifaananyi ekyokusinza Katonda naye ng'ebikolwa ebikolebwa mu makanisa ago ebikolwa ebikolebwa abantu abalimu byonna ddala tebiina webikwataganira na kigambo kya Katonda nga bikontanira ddala n'enteekateeka ya Katonda. Kale awo Setaani awo waatuuse era ky'ova olaba olina okubeera omwegendereza gwe mukwano gwange alaba ebigambo bino olina okuba ng'oli muyizi wa kigambo kya Katonda kubanga bw'otakola ekyo erituufu n'okulabulwa mu kitabo kya Makko 12:24 Yesu n'agamba nti si kye muva mu kyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda nti engeri yokka ggwe ey'okusimatuka ono Setaani alabikidde mu kifaananyi kya malayika ow'omusana kwe kubanga gw'omanye ekituufu ekyokukola okuyita mu kigambo kya Katonda. Mujjukire emabega kaawo watugambye eri mu kitabo kya Zabbuli 10:19-15 nti ekigambo kya Katonda ye ttabaaza eri ebigere byaffe era omusana eri ekkubo lyaffe. Omwo mwe twakirwa ne tusobola okumanya ekituufu ekyokukola ate n'ekikyamu ekyokuleka okubanga tujja kubanga tuweereza Katonda yekka. Eyo nsonga nkulu nnyo omuntu yenna okugimanya okusobola okuba ng'osimatuka obutego bwonna Setaani bw'atega okusobola okutusuula. Era mu mbeera eyo tulina okuteekayo ennyo omwoyo okulaba nga tetulimbibwa. Jjukira nti ye Setaani okuva ku lubereberye akozesa bulimba. Bulemberawo nenzijjukira butya bwe yalimba bajjajjaffe bambi n'empulira n'ennaku. Mukazi wattu ng'amaze okwogera ne mukwano gwe Katonda n'amugamba nti emiti emirala gyonna egy'omu lusuku lya nga bw'oyagala bannange gyali mingi. Naye omulyolyomi oyo Setaani n'ajja n'amulimba n'amugamba nti yabagamba nti temulyako wadde omuti n'agamba musajja yatugamba tule giri gyonna naye guno n'agamba okufa temulifa. N'agamba oyo omusajja tabaagaliza tayagala mubenga ye. Kati bambi mukazi wattu okwambala omwoyo guli eri ogw'obutamatira n'ekyo Katonda kyamuwadde n'afundikira nga Setaani amuteze ayamusudde mu kabadi era n'afundikira nga olwaleero tufa naye nga si yali enteekateeka ya Katonda.
n'olwekyo nze njagala nkujjukize mukwano gwange nga tuli mu kuyiga ku byokuyiga bino ebiraga Kristo nga ye musana gw'ensi nga kyekitangaala ekyobutuukirivu. Jjukira ebigambo bino nti engeri yokka ey'okusimatuka okutambula ng'oyiga ekigambo kya Katonda era nga n'ebimu ku bigambo bye njagala bikulembera obulamu bwo era bikuluŋŋamye nga nange bwe binnuŋŋame bye bisangibwa eri mu Timoseewo ekisooka essula 6 olw'omukaaga wagambira nti mu Luzungu akozesa ebigambo ebigamba nti but godliness and contentment is the great gain. Mu Luganda n'agamba nti naye okutya Katonda n'obutayayaananga ago ge magoba amangi. Buli lwowona ekizibu ky'okuyayaana mu bulamu, buli lwowona ekizibu eky'okubanga opalapalanya oyagala kubanga buli kimu okizzawo, ate buli lwobeeramu omutima ogutya Katonda n'ogamba Katonda wange ndaba atya, awo oba okyalina omukisa oguyimirira ewala n'ebikemo by'omubi Setaani. Kyova olaba okuyita mu byokuyiga tukubirizibwa tujjukirenga ebigambo eby'essaala eno nti Katonda kitaffe weebale olw'ekigambo kyo era n'amazima gaamu. Wosaana bulijjo okwebaza Katonda olw'ekigambo kye n'amazima agakijjuddemu. Era Katonda oyo omusabe nga bulijjo akuyambe okusigala nga oli mwesigwa eri obubaka obuli mu kigambo kye. Kubanga mujjukire eri atugamba mu kitabo ekyakubikulirwa 2:10 n'olw'ekkumi ekyo agambira nti beera mwesigwa newe kiba kyetaagisa kufa naye ng'oli mwesigwa kubanga olifuna engule ey'obulamu. So kikulu nnyo okusigala nga tuli beesigwa eri Katonda oyo eri obubaka obuwandiikiddwa mu kigambo kye, era mu mbeera yonna Katonda agenda kujja. Kijja kuba kya bulabe nnyo ggwe Mukristaayo munnange abadde ayigamu nange ebyokuyiga bino ensula ey'enkya, Katonda akomewo ng'amaaso go gaava dda mu kkubo eryo eri ekigambo kye nga tekikyali ttabaaza ekwakira okusobola okusimattuka embeera ey'obubi Sitaani gy'ateeze gy'atadde buli wamu. Tulina okukimanya nti engeri yokka ey'okusimattuka kwe kweyongerangayo bulijjo mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Ebigambo ebisangibwa mu kitabo ekiyitibwa Oluyimba essula 6 olunyiriri olw'10 nabyo mukwano gwange njagadde tubitunuulire tubiyige nga tweyongera maaso okugaziya ensonga eno Mukama gy'atuwadde enkyeno eya leero. Oluyimba essula oluyimba nno luno lwawandiikibwa musajja wa Katonda omugezigezi Sulemaani. Mukama gwe yawa amagezi n'akola ne statement n'agamba tewali mulala yenna agenda kuvaayo abeere mugezi nga ye kubanga kye yasaba. Gwe ng'ogenda ku mavivi osaba ki? Abala bagenda tuwe obugagga tuwe emmotoka tuwe biki. Oli omusajja yakimanya nti omuntu alina amagezi aba alina byonna. Kale Mukama amulungamya n'awandiika ebigambo bino mu 6 olw'10 nti ani oyo atunula ng'emmambya omulungi ng'omwezi atangalijja ng'enjuba ow'entiisa ng'eggye eririna ebbendera. Oyo description oba okunnyonnyola kwokka kwakoze ku Katonda okulaba kugendera ddala wala n'amunnyonnyola nti atangalijja ng'enjuba. Nze neesunga olunaku lwe ngenda okuyimirira mu maaso ga Kitange ng'atangalijja nga njuba nga nange mmulabako maaso n'amaaso. Ate ye Yokaana essula 1 olunyiriri olw'8 naye ayongera okututottolera awamu n'okutulojjera. Kyawandiikibwa kiri eri mu kitabo kya Zabbuli essula 10:19 olunyiriri lwa 13 ekigamba nti ebigambo bya Katonda biwoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Kyova bwe mba mbisoma mbeera musanyufu era mbaddala obuwoomi obwo mbuwulira. Yokaana agamba nti oyo siye musana, oyo siye musana wabula okutegeeza ebyomusana. Oyo baali boogera ku Yokaana ebiseera byabuliira enjiri nga bagamba nti nedda oyo Yokaana siye musana wabula ategeeza ebyomusana. Omusana nga yaani nga ye Kristo Yesu. Mujjukire eri 2:29 Yokaana y'omwono 2:29 n'ayimirira n'agamba laba
omwana gw'endiga oyo ajjawo ebibi by'ensi. Kaakati ng'oyo ye musana azze. Era n'ebikolwa by'abatume ono essuula 2 olunyiriri olw'19. Bikolwa by'abatume 2:19. Bayibuli egamba etya? Mu bikolwa by'abatume 2:19 Bayibuli egamba nti ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu. N'agamba nti nno n'obubonero mu nsi wansi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka okw'omukka. Ebyo byonna nga byongera okulojja obukulu bw'oyo Kristo era na kiki kyayinza okukola. Mukwano gwange, olunaku olwaleero njagala okwegayirira obulamu bwo n'obulamu bwange katubukwasa oyo Kristo, ensibuko eya byonna, omusana ogw'obutuukirivu, ekitangaala era omusana gw'ensi, asobole okutwala obulamu bwaffe abutukuze bwonna, tusobole okutambula mu nsi ng'ekitangaala kye kitwakira era kiteeketeekenze naawe okusobola okutuwanguza. Webale okubanga otambulidde wamu nange mu byokuyiga bino. Saba Mukama ayongere akuwa omukisa, era njagala weewombeeke tusabe omukisa gwe gutambule naffe okuyita mu lunaku n'okutubeera okusobola okubanga bulijjo tuwangulira mu ye. Weewombeeke tusabe. Katonda waffe omwagalwa, tweyanza nnyo tweyanzeege kubanga oli mulungi. Otulaze Mukama ng'oyina okwagala okungi kw'oyina gye tuli, era ng'omusana gwo Taata oyagala bulijjo gutwakirenga. Nga bwe tulabye nti enjuba eyaka era ng'ejja ekitangaala kyayo ku mwezi, tukwebaza ggwe kubanga ate ggwe musana ogw'ensi. Weebale kubanga Yokaana yakulanga nti ye si ye musana naye ggwe ajje mabegawe gwe musana. Era weebale kubanga bonna abakusembeza Mukama nga bw'ogamba era mu kitabo ekya Yokaana bafuna n'omukisa ofuuka abaana ba Katonda. Mukama tweyanziza olw'ekirabo ekyo kye watuwa iffe okufuuka abaana ba Katonda. Tukwegayirira Mukama yongere okutwakira, era Mukama oyake mu mpisa zaffe, oyake mu bulamu bwaffe, mu buli kimu kye tukwasako engalo katwolese ekitiibwa ky'Omukama. Bulijjo tubeere nga tuli banywevu mu ggwe, era ne bw'oliba olabise ku biro eby'eggulu tusange nga tuweesa erinnya ly'ekitiibwa era tuwangulire wamu naawe. Olunaku lwaleero tuluwonga mikono gyo, weebala olw'ebyokulya eby'omwoyo by'otuwadde. Tulungamye era bulijjo tweyongerenga okutambula nga tuli banywevu mu ggwe okutuuka lw'olituwanguza ensi eno n'otuusa gy'obeera. Ne TV eno Mukama yongere ogiwa omukisa olw'okubanga Mukama batuweereza obubaka buno obutuzaamu essuubi n'olw'okututeekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Weebale kubanga olidde okusaba kwaffe, beera naffe okuyita mu lunaku lwonna Mukama. Tubiisiza mu nnya ettukuvu era egganzi erya Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Amiina. Saba Mukama abawe nnyo omukisa okuyita mu lunaku lwonna, era emikisa gye n'ekisa kye bitambule wamu nammwe ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Amannya sigadde ndi Kiseka Samson okuviira ddala eri Najjanankumbi. Mukama Katonda gyampadde omukisa nga muweereza ng'akulembera ekitongole eky'ebyenjiri, era guno omwaka gwakubulira njiri. Njagala kubakubiriza mwenna buli omu wooli kola ekitundu kyo, kubanga yatugamba eri Matayo 20:14 tenjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa eri ensi yonna okuba omujulirwa. Olwo nno enkomerero eryoka etuuke. Gwe nange fe abagenda okuditamininga enkomerero etuuka ddi nga tukola omulimu gwa Mukama. Saa Mukama abeere nammwe era abawa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.